Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risala adda al-amana نصح الأمة جاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وسلامه عليه. أما بعد أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي: اتق الله حيثما كنت واتبعي سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسنة بإذن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ambapo ametuwezesha kushanyika katika ardhi hii. Tunaomba Allah tabaraka wa ta'ala akubali ibada yetu. Jambo la pili, tunamtakia rehema na amani kwenye kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama اللي ما ترك عمارة ولا شارعا ولكنه ترك الإسلام، استطاع أن يغير به وأن يستعلى على الجوع والمذلة. متى ما جفق الله سبحانه وتعالى واشتي وجل جلاله أشات ودي شنجري شولم وكذلك نشنجرا إشوب السلام. تم سبانغ تموانجا جيرانتي أبينغا سا أكساسرا نمينبي كويشتي محمد صلى الله عليه وسلم. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, biidhnillahi tabaraka wa taala, maudhuu ambapo tutaishi nayo, maudhuu yafe oba kitugenda okubeera nga tujukana nakyo olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala, tugenda kulaba ku ilaju dhifu al-iman. Singa omuntu aba atudde wansi naye kuba muto barakallahu fikum n'amala okukakasa nti imani ye kyali ya wansi ekyali nnafu nnyo, kaifa yualij nafsahu, butya omuntu bwe yejjanjaba ebbanga lyaba amaze nga atudde wansi neyesangamu nga iman ekyali nnafu. Okusinga kuba salafu salih abatusooka abatukulembera bawangala n'omubaka sallallahu alayhi wasallama, mwana wattu masha Allah tabarakallah, mani zaabwe nga always zibeera waggulu. Ne baddu Allah tabaraka wa ta'ala, imani zaffe olwaleero zifaanagana zitya? Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, omuntu okwejjanjaba kabonero akasooka, singa omuntu aba yeesudde barakallahu fikum ti imani ye ekyali njaba yaba ekyali nnafu, kabonero akasooka قراءة القرآن الكريم مع التدبر. مسلم وكبير أنغا سمع اجتبه شو اجتبه الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك
nabeera akifumintirizaako. Ndugu zangu katika imani, kila fulani anasoma Qur'an bila kufikiri kwamba ye atarudi kwa Mola wake. Lwaliiro abantu basoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bila tadabburu wa tafakkur, mwana wattu nga tebeefiirayo. Lwaki? Asoma ali ku bwangu. Ayina gy'alaga ne basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in basomanga ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala, hapo wanaanza kudondosha machozi, batandika okubeera nga batiirika amaziga. Lwaki? Ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala babeera nga bisomeddwa we bali, bakaaba amaziga, bafumintiriza ku kitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ne muganda nga omusiraamu ampuliriza, bameka mufe olwaleero abasoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ma'a tadabbur, okubeera nga tukifumintirizaako. Mbaka sallallahu alaihi wasallama katika muda ambapo ameishi na maswahaba zake yabasomeranga Qur'an, naye min dhumnihim ne bakaaba amaziga. Lwaki? Balowoozezza, bafumintiriza ku kitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga fil haqiqa tewaliwo muntu yenna agenda kusomebwa Qur'ani oba agenda kusoma kitabo kya kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalan atuka ku aya egamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bajama akaseera omuddu wagenda okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, bagamba nti sheikh fulan Allah subhanahu wa ta'ala amujirudde nagenda kuziikibwa ssaawa 8. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sisi tunaishi katika dunia hii, lakini lazima hatujue kwamba hadhihi dunya ni mapito. Tekeddwa okumanya abaluganda, barakallahu fikum, nti ensi ya Allah tabaraka wa ta'ala gyeyatuteekamu kaseera konna, obudde bwonna tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tugezeeko nnyo okubeera nga tusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma'a dhalik nga tukifumintirizaako. Bwe tunaakola ekyo, barakallahu fikum, tujja kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye. Ensonga eyokubiri biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, singa oba olyawo omuntu agikoleddeko kimuyambako okubeera nga obukkiriza bwe mwana wattu bubeera waggulu. Ensonga eyokubiri biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, dhikri al-maut. Badwa Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawm anta hayy bukra anta madfun. Leo umepewa na uhai na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kesho takuwaje? Nitakuwaje kesho? Omuntu Allah tabaraka wa ta'ala amaze okubeera nga ategedde nti Allah jalla jalaaluhu amuwadde ekyengero eky'obulamu, lwaliro mulamu, ne bugenda keera ku makya ng'omuntu abadde omulamu asinkanye Allah tabaraka wa ta'ala. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadith ya Abi Hurayra, yagamba nti akthiru min dhikri hadimi ladhat. Kyali badde kirungi nnyo muntu okubeera nga ajjukira kaseera konna lwagenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kyali badde kirungi muntu n'abiranga awangala mu nsi ya Allah tabaraka wa ta'ala ng'amanyi nti obudde bwonna kaseera konna agenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Badwa Allah tabaraka wa ta'ala, mahma 'ishta 50 40 20 sana, ensi ya Allah tabaraka wa ta'ala newogiwangalamu emyaka 5 3 lazima wewe ojui kwamba ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abooluganda, nga tonnasinkana Allah tabaraka wa ta'ala, madha amilta? Ensi ya Allah tabaraka wa ta'ala ogikoleddeko ki nga tonnasinkana Allah tabaraka wa ta'ala? Kuna baadhi ya Waislamu, waliwo abasiraamu olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala yabajja mu bulamu obwensi
ni wallahi hum fi quburihim bali mukabbuliza wa ma'a nadama bali mukwejjusa laula chance khalas amna chance ya pili. Umepewa chance, lazima utumie chance hiyo vizuri kabla ya kurudi kwa Wahabu. Ngatonna bakubira ngo tusinkana Allah tabaraka wa taala, lazima wewe hujue kwamba ripoti yako ni njema. Your results zo nunji maso gani? Maso ga Allah subhanahu wa taala. Lakini itakuwa nadama, khizyun wa nadama ukirudi kwa Allah tabaraka wa taala kama ripoti yako siyo njema. Wallahi tujja kuba kikabya amaziga ngo sinkanya Allah tabaraka wa taala ripoti nga sinonji. Takhayyal rwaliro tuli bayizi, niyo muyizi akoze obulungi ebigezo bye aba n'essanyu era nga asobola okubiraga ku buli omu gw'abayagadde owaye nkulageko bwe nasomye. Ni takhayyal wallahi nga wasomye bubi ani gwogenda okubiraga, tewali gwogenda kubiraga. Idhan tubeere keen and conscious about what we are doing kunsi, tubeere abantu abeegendereza ennyo nga tetunnasinkana Allah tabaraka wa taala. Hasan al-Basri rahimahullah yagamba inna al-mauta laysa lahu alama, wakitibwa Allah gwagenda okujja mu bulamu obwensi tewaliwo sayini yonna wala symptom eraga nti fulani agenda kusinkana Allah. Wabula yagamba lazim tadullu ala wuqu'ihi, oyagala tuyagala, you have to die, I have to die. Tulina okufa okusinkana Allah tabaraka wa taala. Kati banga omuntu yamalanga wangala kunsi ya Allah ng'akola emirimu gye naye ng'amanyi nti akaseera konna agenda kusinkana Allah, tasobola kulegeza, tasobola kuzikiza mirimu gye mirungi gyakola. Ateekeddwa kubeera nga ayongeramu amaanyi agenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Bajamaa, ndugu zangu katika imani, hadhihi dunya allati naishu fiha, enensi gye tuwangalirako olwaleero mithla supermarket, eringa unalaba supermarket. Kullama tadkhulu fiha, buli lwogiyingira mu supermarket wata'khudhu mimma ta'khudhu wa tashiru mimma tashil, nojjamu kyonna kyoba oyagadde kyekiddako. Genda ku kawunta, sasula ensimbi z'abandi. Baada dhalik kwata ebintu bo teeke mu mmotoka ovuga otambula ogende. Naye kitowangala ku nsi ya Allah ng'omanyi nti nno ensi eringa supermarket. Wangala ku nsi n'okulaba nabyagala okukola, naye jjukiranga nnyo ti Allah yagamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wallahi la yudhlamun. Allah tagenda kulyaza amanya muntu yenna ebbanga liyamala nga ali ku dunya nga akola emirimu gye. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Buli kyonna kyokola manya nti maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kukibuuzibwako, ogenda kubalibwa ku kyo. Tujjukira nnyo akaseera omuntu agenda okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala, kijja tuyambako barakallahu fikum okubeera nga kizza obukkiriza bwaffe, okubeera nga kitwongera iman nga tetunnaba kusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Mutontomi omu yagamba nti inna almauta kalka'sin, nti okufa kulinga unalaba glass, kulla sharibuhu la mahala, buli muntu aginywerako bwati talina buddiro bwonna okujja nga agenda kusinkana ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Badu wa Allah, tujjukira nti akaseera konna tugenda kusinkana ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokusatu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, obuuli awo singa omuntu aba agyekutteko n'agyettanira, kimuyambako okubeera nga obukkiriza bwe bubeera waggulu ebbanga lyamala nga tannaba kubeera nga asisinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Adam al-isralu ala dhunubi wal maasi, abantu okubeera nga beewala
okulemera ku mazambi n'ebyonoono. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu igamba nti inna almu'min omukkiriza atya Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti akaseera konna agenda kusisinkana Allah. Yagamba nti yara dhunubahu kaannahu qa'id tahta jabal, alaba amazambi ge, alaba ekikola kyakoze Allah kiyagaana. Yagamba nti akirabanga kaannahu qa'id tahta jabal, akiraba agalabanga atudde wansi w'olusozi. Yakhafu an yaqa alayhi, ng'olusozi olwo mulima kubwa atya okubeera nga lumugwako. Almaksudu bihadha ti omukkiriza yenna bw'abanga akoze zambi ajjukire Allah subhanahu wa ta'ala, asabe Allah amusonyiwe. Nabi Musa alayhi salam bwe yali e Masiri n'essira ajja okwoota Firawuna alayhi la'na, n'abeeranga awakaza Omukibuti era omusajja wa Falaawo, n'amukuba fist Allah subhanahu wa ta'ala n'amugya mu bulamu obwensi. Awo wennyini immediately yagamba nti qaala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghafara lah. Yasaba Allah n'amugamba wakitiibwa Allah wange neeryazaamaanyiza olw'ekikola kyenkoze, wa ma'a dhalika yakikola mu butanwa. Faghfir li, Allah wange nsonyiwa, faghafara lah, wakitiibwa Allah n'amusonyiwa. Idhan muganda wange omusiraamu, bw'obanga okoze zambi lyonna, okoze Allah kiyagaana, tolindiikirizanga kaseera konna nti saatuubu, kubanga osobola okugamba nti saatuubu okkirira amadaala wakitiibwa Allah n'akutwala, wallahi nga tokoze tawuba. Idhan bw'obanga okoze ensonga yonna awo wennyini laajanira Allah subhanahu wa ta'ala, weegayirire Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusonyiwa. Bw'onaakola ekyo barakallahu fiikum, ojja kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala akusiimye. Abooluganda, hadhihi dunya ensi gye tuwangaaliramu olwaleero, mahma tafawwaqta fiiha, Allah niwe anaakuwa ensimbi ezinkanawa kwadda amamotoka ovuga yonna gy'oyagala ovuga, wallahi lan ta'khudha shay'an minha. Ensi ya Allah tabaraka wa ta'ala toyina kyogenda kujja mu kyonna illa shahadatul wafaat. Muntu omugezi bw'anaatuula wansi n'afumiitiriza kyeni ensi endaba nkanyenzi kya ku Allah subhanahu wa ta'ala, enkozesa haram, wallahi ngenda kugireka, ngenda kugyabulira nsinkane Allah subhanahu wa ta'ala. N'abooluganda katonna sinkana Allah barakallahu fiikum, maadha kaddamta, okoze eki kyogenda okuyimira nakyo mu maaso ga Allah, mugambe nti ya rab fa'altu jambo fulani na fulani ahtaju minka aljanna, wakitiibwa Allah wange njagala jjana gy'oli, naye ng'olinawe weekutte. Naye bw'onaasinkana Allah nga tolina kyokoze, tolinawe weekutte, mu butuufu Allah n'akuwaata ejjana. Bityo abooluganda, tubeere abantu abakkakkamu, abantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala akaseera konna nga tetunnaba kubeera nga tumusisinkana. Bwe tunaakola ekyo tujja kusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye. aqulu mimma tasma'un, aqulu qawlu hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il almuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu inna Allaha huwa ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka, tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0788222330 ne MTN 0788020301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu wa yarda.
ثم أصلي وأسلم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولغانا بارك الله فيكم. أما تندا مجفغا الله سبحانه وتعالى واشتي وجل جلاله أشات ودي چنجرا إچو السلام. إذن بإذن الله تبارك وتعالى تشاري كيف نعالج ضعف الإيمان. Kishingo muntu atula wansi ne kuba mutochi neera banti imani ye chali na fijanja batya. Ensonga بإذن الله تبارك وتعالى الإكثار بالعمل الصالح بالأعمال الصالحة okubeera nga tuyitiriza okukola emirimu emirungi, okubeera nga tuyitiriza okukola ibadaati emirimu emirungi. Mathalan as-sadaqa, muntu okusaddaka kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaliro ekikwewuunyisa nti especially shababu hadhihi al-umma, abavubuka b'omulembe guno bakwata ensimbi zaabwe ne baziteeka mu haramu. Ne maa dhalik tulina baganda baffe, tulina abasiraamu wallahi abeetaavu. Netakhayyal nti omuntu akutte ensimbi ze n'aziteeka mu haramu bw'atagenda funawo mpeera yonna, naye muntu akutte sente ze n'aziteeka mu maaso ga Allah wallahi yarju marudhati llah, ng'asuubirwa Allah subhanahu wa ta'ala okumusiima. Lwaliro ekikwewunyisa bw'otunuulira ebivvulu ebiteekebwa e Uganda, abasinga obigenda mubabeera baana basiraamu. Bw'okola analysis, abasinga okubyettanira baba baana ba busiraamu. Naye omuntu okuspeninga ensimbi ze mu haramu ng'agenda funa musango, nze mbadde ngamba nti it would have been better n'ozikwata n'oziteeka mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Abeetwadwa Allah tukola mirimu egigero tuyisaawo yawma al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atuwejjana. Naye batunabeera bwe tutyo buli omu n'akola kyayagala, tugenda kusinkana Allah nga tatusiimye. That's why tugamba nti as-salama khairu minan nadama. Abaluganda, to be safe is better than to be sorry. Wacho omuntu obeera safe ku nsi naye nga ate maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera sorry. It would have been better omuntu okubeera sorry ku nsi, yawma al-qiyama you are going to be safe. Naye waliwo abatebenkedde ku nsi nga balaba nti bali safe, naye ate nga maaso ga Allah bagenda miranga, bagenda kaaba maziga. Katula wansi ofumintirize okubeerako seefu ku nsi, maaso ga Allah onabeera seefu tena? Au okubeerako sorry ku nsi, maaso ga Allah onabeera seefu? So tukole emirimu egigendo tuyisaawo mu maaso gaani? Maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, hani'an wallah lilladhina yabukuna ala dhunubihim. Besimya abaddu wa Allah tabaraka wa ta'ala, wale ambapo wanadondosha machozi nenga chechi bakabya amaziga, bakabira mazambi gaabwe ge bakoze Allah subhanahu wa ta'ala ge yagana. Ne tukaba amaziga olwaleero, mshara yakuleseewo, mwami yakuleseewo, mali bagikutte, wallahi lokaba amaziga nenga tosobola kaba amaziga uri zambi wakola fulani kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tukabe ku maziga nenge ekitukabya amaziga, wallahi mazambi gaffe getukola misana n'ekiro. Kwangu mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari, tusobya Allah waffe emisana n'ekiro. Idhan besimya abadduwa Allah bakaba amaziga nenge ekibakabya amaziga bakabira mazambi gaabwe. Hani'an besimya abadduwa Allah tabaraka wa ta'ala lilladhina yabukuna ala anfusihim, ekikabya amaziga oyina ebirwadde ku mutima ebikutawaanya, ekikabya amaziga oyina haramu gwe wakola n'otuula wansi, wannaasu niyam, bantu nga beebase,
notandika okukaaba ne wallahi ng'ekikaabya wegayirira Allah subhanahu wa ta'ala akuddiremu, wegayirira Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwe. Allah atupromisinga tebanga omuntu yamala nti antegedde nga akoze zambi nansaba musonyiwe, Allah subhanahu wa ta'ala yakupromisinga okubeera nti agenda kusonyiwa. hani'an besimya abaddu wa Allah tabaraka wa ta'ala lilladhina alimu anna shamsa alhaya sataghrubu amma qarib. besimya abaddu wa Allah tabaraka wa ta'ala abamanyi nti anna shamsa alhaya ekitangala kyenjuba gyemulaba olwaleero wallahi sataghrubu amma qarib, kibadde ekitangala kigenda fuuka kizikiza ye mwana adamu ng'asisinkanya Allah tabaraka wa ta'ala awwal yawm ng'ali mu ttaka. abadde ali ku kitangaala masha Allah tabarakallah, wallahi bugenda keera ku makya ng'oli mu ttaka. bw'onaategeera ebigambo ebyo kijja kukuyambako okukola ibadaati ez'enjawulo, okumanya Allah tabaraka wa ta'ala, ogende okumusinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye. biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nsemyayo ensonga 3. ensonga esooka, i'lamu anna al-umra qasir, manya nti obuwangazi Allah bwakuwadde bwampadde qasir. wallahi umri ambapo umepewa na Allah tabaraka wa ta'ala ni chache. kubanga abantu abatusooka wangalanga emyaka 10 n'okusoba, neffe tuwangala emeka. mbaka atugamba ati tuwangala emeka, kale nowangala 10 hatman ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. kati bw'onaamanya nti umuri emyaka mudda Allah tabaraka wa ta'ala gyakuwadde nti mitono, kijja kuyambako okulongoosa okukola emirimu emirungi. n'ensonga ey'okusatu, wa amamak wa amami fihi kaburi, oyagala toyagala maaso gange wallahi waliyo kaburi. ezo ensonga mmeka? ezo ensonga 3 zisamarizinga biri byonna bitwasoose okwogera. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga baliwo ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. n'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0782222330 ne MTN 0788020301. yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola, weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino.